ekimu ku bintu abayimbi be Uganda be bakyaganya okukkiriza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mulalamu. Now abasajja batuula bano Museveni abasinga tulowooza mu ssiru nesi mu ssiru mugezi. After the emergence of Bobi Wine eyabayita mu ngalo because Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okuyingira parliament bali balowooza ye muntu agenda okujja just myezi nga gijo bamuwe ekisawo ky'essente adde ku saidi yawe bamusirise bwecce. Era abasinga batugamba waliwo omu gwe baali bamusindikidde n'ekisawo ky'essente wabula n'akigaana. Now wamala bayita mu ngalo ye musajja abafuukidde akayinja mu ngatto. Bakimanya nti Kyagulanyi kale yali mistake yatuyita mu ngalo. Naye we are not ready to create another Bobi Wine. Ensonga lwaki olaba Alien Skin bwe yajja mu kusooka ng'alina amaanyi g'abantu bamwanguyirawo naye ne beerabira nti n'abantu nabo baali baabuuka dda. Era Alien Skin olwamulabamu amafuunya bayita wano Alien Skin papa n'agwa. Now they decided okugatta abayimbi Kanywa Kakota balwanyise omusajja ogwo. Nsiba mbagamba wano nti alogera Kyagulanyi ali ku mulabba waggulu gwe bulwogezaako kyankalanya abaakulaba. It is after Bobi Wine okubeera mu politics lwe twalaba ku Eddie Kenzo ne Bebe Cool nga bassa kimu naye omulogo wa Kyagulanyi akola bamaliriza beekubye. Ate nga ki sente we tubala sente gavumenti eno zeetadde mu bayimbi bassebo ne bannyabo zisobola okuzimba referral hospital ng'ewedde ng'eri fully equipped. We tubala sente gavumenti zeetadde mu bayimbi okulwanyisa Kyagulanyi ezo sente zisobola okuzimba amasomero mu district ezirina amasomero. Naye bassebo ne bannyabo olwaleero nabo abawadde eddoozi yaabwe babadde ku Lwale ebadde Kampala Central. Emu ku Lwale zaasembyayo ndowooza eyaleero then ey'enkya egenda obbeera ennansana. Gwe ssebo bannya batulaba abantu b'ennansana simanyi oba muli ready. Njagala owulize ebigambo bya Kyagulanyi ng'ayogera ku bayimbi tukomewo. Nyadda okumala ebbanga ddene engeri gye tukulemberwa abantu disconnectinga mu ngeri gye tukulemberwa. Lubongo yasooka ojje kuba ogikwata wano balabe nga naawe ogikutte naye kamala okumalayo eyirimu yange. Abaana ba ghetto baboyika mbabuulireko bano abasajja musisi breka njagala otambuze message eno mu baana ba ghetto. Bano abasajja baali tebatumanyi nti gye tuli nga batulaba batuyita ba criminal nga bo bamanyi tubironginga mu kkomera. Oyo musaba nze nasoma nga nva mu ghetto wali ekamoca nga ntambula mpita mu Katanga era mu ghetto yange nga nze nasoma kyekyanfuna ne president waayo naye nga tebatulabawo tebatubalaamu namwe bamiziki nga tebatubalamu yadde n'amagezi. Museveni nga tamanyi nti waliyo ne ba artist ne tutula ne Silver Kyagulanyi ne tuwandika ebiwandiiko byonna nga twagala copyright law ne Museveni nga tamanyi waliyo ba artist mu abayiiya nga bamanyi ffe omulimu gwabwe bakubiranga campaign. Era omugaso gwaffe kukunga bannaffe kujja badongowaza tukole kye baagala paka ate bwe banaddamu ne batwetaaga emyaka 5 egiddako okumala ebbanga ddene nga tebatulucognize nga nti gye tuli paka olunaku lumu era paka olunaku lumu nabagamba nti if the parliament has refused to come to the ghetto will come to the parliament. Ulira bulungi mwana wa ghetto olunaku olwo Katonda yakikola nga atagenderedde n'agenda mu ghetto n'ajjayo ezinkulubuse gwe bayita Kyagulanyi n'amugamba enviri zo zaagala naye soko zikatte n'enzikata n'agamba obadde omenyeka naye tereza mu ntambula egenda eterera lwakuba tenaterera fiiti n'agamba kati genda nengendayo. Bwe nalaba ebiriyo nti bya kisiru bwe nalaba nti badongowaza abantu namala mu parliament emyaka 2 n'ekitundu neŋŋamba obuzibu tebuli wano obuzibu buli ku mubbi omukulu neŋŋamba kati ngenda wali abaana ba ghetto ndi wano mbabuulira era namwe njagala mukanye nange nti if the state house refuse to come to the ghetto is going to the bombo clad state house. Yagala mukimanye nti ffe bangi ate ensi be bantu. Nze nasoma amateeka nagasoma ku lwammwe naye nabuuka the constitution igwe no ba ghetto youth
obuyinza bwe bumu ne Museveni oba ne mutabani wa Museveni oba ne mwalamu. Eno Uganda oginako omugabo gwe gumu ate ffe bangi ate bwe tukuŋŋaana ffe abangi ne tugamba kino kye twagala kye kiba kikola ate ffe ababakulembedde tubijuwa. Kakati baganda bange bana basajja baali tebabamanyi tebabalama nga mukona magezi naye okubanga mwasitula omukumwe ne mumufuula MP bwe natuukayo kye basooka okuŋŋamba oyagala mmeka ne ŋŋamba labano bafala abaana bageto bampadda seneze ndi roodi talina kyoŋŋamba kati twagala ddembe lya bannaffe kubanga namanya sigamba nti sente sizaagala sigamba nti famire yange yonna eri bulungi naye namanya nti ne bw'obeera mugagga otya ng'oli mu baavu 10 leka obeera omwavu wa 10 mu omwo era mu ghetto ffe tulina engegamba we work hard not to leave the ghetto but to make the ghetto a better place to live. Tetukola nnyo kuva mu ghetto wabula tetukola nnyo kubanga ghetto twagala tugitereeze ebeere secure ebeeremu amataala ebeeremu n'essuubi ng'omwana wa ghetto bw'omusanga n'omugamba ayagala kubeera ki ng'okuze agamba njagala kubeera pulezidenti nga n'ebirooto by'omwana wa ghetto nabyo biri validi ng'eby'omuntu omulala. Owe Nakabale twalinga naye ne Master Paroti ne bakwizeramu awo mu Kivulu twatandikira Firebase eyo ye yali endowooza yaffe naye kubanga abatufuga gwe bakula emizindalo bagijjako simanyi lwaki bajjako emizindalo omusajja aba ayogera ng'ensi yonna emuwuliriza emizindalo ne bagijjako abakola ebyo mwabadde kyab'ebyuma temuli BNUP. Baganda bange enamba yange eyo ereeta Seremba Jimmy alina kyalina nsaba nkwatireko enkya lunaku olw'enkyera tugenda kweyongera kutambula kampeni tuzikomekeza lunaku lwankya ne ku lunaku lwakalu tulewede okugezaako okulaba nga tugezaako okubawa amawulire agagenda maaso mu ggwanga singa tuba tukina netiwaaka etumalayo kijja kuba kikola. Enamba yange eyo ereeta Seremba Jimmy n'abazungu webali baze kukola interview abazungu balayika nfundikira kuba n'essaawa zigenze zigenda tukomyewa enamba yereeta Seremba Jimmy alina kyalina tukomyewa kakati mu abaana ba ghetto tulina opportunity tulina omukisa bwe tuyinza obutaddamu kubeera nagwo okukyusa embeera eno revolution abali obubi balina okubeera obulungi ate guno gwe mukisa gwaffe n'olwensonga abwe mulaba ababakozesa baali tebabamanyi naye bwe bamanya nti omukumwe yasituse ne bagamba ono Bobi Wine omupweesa tukole tutya ne bagamba muyite abayimbi kubanga muyimbi ne basasula abayimbi ebilioni 30 ne baziwa abayimbi ne zigwawo ne baleeta endala kati more than 100 sente suka mu bilioni 10 baziwadde bayimbi ezo zisobola okuzimba amalwaliro g'ekiruddu amalwaliro agasuuka mu 3 ekyo nekigaana kaka ne bagamba batugamba wa mugeto bwe mugeto bamanyi tuli babbi tebamanyi nti mugeto waliyo ne talanta mugeto banoonyayo babbi baziba misango ne babakozesa ndi wano bagamba baganda bange nga nfundikira kyabo abasajja babakozesa to destroy you. They want to use you to kill one of you so that they say it was one of you that did it. Malcolm X yatugamba nobody can make you a slave without your permission. Abo basajja bwe tuba tumamye olukusa tebasobola tufuula basireevu ne bakozesa ffe ate kyennaku gwe bamaliriza gwe basaanyaawo. Muganda wange Zebula Mando mumujjukira yali mwana wa ghetto naye bwe bamukozesa abo bennyini abo bakuteesa be bamunyiga. Museveni yavaayo n'ayogerera ddala nti twamuse ne bamutta nekigwa bwe kityo. Sobi Serunjoji yali kyali waffe naye ne bamukozesa n'abalala bangi kati kubanga abamu basiru abamu obwongo bwabwe buli mu lubuto kasita bamuwa omutwalo kasita bamuwa akakadde nga bamukozesa asaanyeewo muganda wo. Museveni tagenda kutegeera nga bwe nkutegeera ttaano. Museveni tagenda kwagala nga bwe nkwagala. Museveni is not one of you. I am you, you are me. Yenze gwe yegwenze mwana wa maama. Kino kyenkola si kyange si kyaffe ffenna. So njagala
mbategeza mu abaana ba ghetto mweberere mbaleme badongowaza ate ne kino kankibagambe abatuuze bosi basiru era mu abatuuze bwe musangayo abo ababbi be bakozesa nga babakozesa babatulugunye muzenga mubakolako emyaka n'emyaka ffe tukuliddeko amokya ababbi bonna bakituuze babakolako emikono nammwe bwe musanganga oyo nga mumugambe ndiwulira va mu kasooli n'agaana okuva mu kasooli bajjanga obakolako ebikolobero muyina obuyinza bonna obwerwanako ne mukolako emikono njagala kuba waggulu nga mbasaba basebe ne banyabo bwemba mugenzi okulonda wolaba mbulera bukolaki abantu ba Kampala Central saba mutulondere Rubongoya saba mutulondere Katabu saba mutulondere Balimwezo saba mutulondere Malende saba mutulondere buli kansala na buli kulembeze ajira kwa mbulera naye nange bannange munonde bannange kankome wano kubanga obudde buyise okama abankumire mukozese TikTok yammwe nekyamadenyazi watuukidde muntu wa watu awepe mulabire ddala bannange mwebale nnyo okumpuliriza nga mwepima muno obudongo bwatidde nnyo n'oluguudo bwalugadde batambule nga mwepima abaana ba ghetto ne kino kankibagambe mubeere nga mwepima bano batidde nnyo temubawa chansi ababaddeko nga tuweereza respect baagala nnyo sinka